Mu mwaka gwa 2022 gavumenti ng'eyita mu National Water and Sewage Corporation yatandika okuzimba eddongoosezo lya Kazambi Linalokolongo Treatment Plant e Nateete mu ggombolola y'e Rubaga. Abantu bangi babadde batakazambi naddala buli nkuba lw'etonnya ekiviirako abatuuze okulumbibwa endwadde naddala eziva ku bukyafu. Buli nkuba lw'etonnya si flooding ezimu ne zigwa etuba nga tuba experiencinga obulwadde. Kati eddongoosezo lino lyakuyambako okuŋŋaanya Kazambi mu bitundu eby'enjawulo mu ggombolola y'e Rubaga. Kazambi yenna gwe tufulumya ne tulaba nti no tumuteeka mu kifo ekiri safe ate era nga tulina n'obusobozi obumulongoosa aleme kuba nga akosa environment. So kyova olaba nga projekiti eno tugiyina. Aba National Water balambuza abakulembeze mu kitundu kino eddimu ly'okuzimba eddongoosezo lino n'engeri gye ligenda okuyambamu abatuuze. Enteekateeka eno yakutwaliramu okuzimba kaabuyonjo mu bitundu ebisinga okwettanirwa abantu abangi mu Rubaga. Naddala okulaba nti ng'ekitengera kya National Water right now ne gavumenti okulaba nti no buli omu yenna waali nga Munnayuganda asaana okufuna amazzi amayonjo ate nga gasobola okusasulira. Our focus or aim is to have about 400,000 people getting access to safe and clean water. Wabula balaza obwennyamivu olw'obubbi bw'amazzi obweyongedde naddala mu bitundu by'e Nateete. Ate baŋŋambye eno kyo kikola ki? Kiyitirira. Ate ne usanga n'abakulembeze nga bakoze eki? Bakinyumiriddwamu. N'emidumu egitwala amazzi egitemebwa abakola enguudo kye bagamba nti kiviirako ebbula ly'amazzi. Badde bagamba abantu abamu nomaze ebbanga temulina mazzi. Enguudo payipu zaffe bazisaze. Twaba bakola enguudo. Ate enguudo olw'olese ne baziriliizinga muki? Mu mmeeyi awo muki? Kati ne tumala ebbanga yonna tudduka buddusi nti eri bagisaze. Abakulembeze basiimye enteekateeka eno. Project bazijja zino ezisembedde wano nga tusoboyako sewer lines toyi ne bazigatta ku project eno nga zijja wano system nebeerawo Nateete kibuga kinene nnyo. Mu kuzimba eddongoosezo lino waliwo abatuuze abakosebwa ng'abakulembeze baagala bano baliyirirwe. Omwagazi omwala gwatwala ebibanja by'abantu bikuta ebikyalabika naye nga mubirina wali mu buwandiike byaliwo kale nsaba ekiseera kyo kiba kituuse abantu babeere considered. We have also some people who present forged documents. So when we delay to pay, it's not that there's no money to pay, but some of those things we have to go through. Chairman, tuteekwa okubuulira abantu baffe. Okay? Yadde onoonya obululu bwo, yadde okola ky'okola, nkwegayiridde tuyimirire ku magulu gaffe tubuulire abantu obulabe obuli mu kukola ki? Mu kubeera mu ntobazi. Meeya w'e Rubaga Zaaka Embeeraze ategeezezza ng'omulimu guno bwe gwaviirako okuziba kw'omwala gw'e Nalukolongo ekiviirako amazzi okwanjaalira mu nnyumba z'abantu. Abantu baffe bonna ab'e Nateete amazzi gabakuba, abantu b'omu Kitoolo eno yonna mu Kitoolo Nanfuka. KCCA era ekirungi mwogedde nti no previously waliwo budget waliwo plan egezaako okukola ki okugaziya omwala ogwo. So byebintu byegenda okugezaako okulaba nga flowing up. Ensimbi obukadde 29 obwa Bulaaya ze zigenda okweyambisibwa okuzimba eddongooserezo erya Kazambi lino.